Haleluya. Twewombeke tusabe. Yesu gwe muga ogw'amazzi g'ensi n'enywa n'envuna ennyonta. Yesu gwe muga ogw'amazzi g'ensi n'enywa n'emboomola. Obanga okooye jangu eri Yesu n'akuwummuza ggwe n'ofuna eddembe. Yesu gwe muga ogw'amazzi g'ensi n'enywa n'empona ennyonta. Gwe omulwadde jangu eri Yesu n'akuwa n'onywa mazzi ag'obulamu. Gwe yeetaaga jangu eri Yesu anaakuwa by'onoonya n'ofuna eddembe. Yesu gwe muga ogw'amazzi g'ensi n'enywa n'emba n'obulamu. Haleluya. Twewombeke tusabe. Katonda omulungi, Katonda omwesigwa, tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi ky'otuwadde, tukwebaza olw'obukuumi bwo, tukwebaza olw'okwagalako amaanyi, obulamu, obuyinza, ekisa, ekitiibwa ky'otutaddewo. Katonda omulungi, tatangulumiza erinnya lyo, kubanga otuwadde byonna, otuwadde amagezi okutegeera obulamu. Kabaka w'abakabaka, tatangulumiza erinnya lyo, gwasobozesezza buli kitonde kyonna ekiramu ekiri ku bukalu bw'ensi eno. Kabaka w'abakabaka, okubeera nga tukyali balamu. Katonda omulungi omwesigwa, nkulumiza erinnya lyo nti osaanidde, omulungi omwesigwa, osaanidde. Nate tutuuse ku lunaku luno olw'enkomerero y'omwezi guno nga tugenda kuyingira ate ku ntandikwa y'omwezi oguddako ogwokubiri. Katonda omulungi omwesigwa, nkwebaza olw'ekisa kyo ekingi, nkwebaza olw'okututeekateeka ng'obulungi. Kabaka w'abakabaka, nga bw'oyogera mu kigambo kye nti okweteekateeka kw'omutima kugwanira omuntu. Mukama Katonda, nga naffe leero tweteeseteese, twewaayo mu maaso go. Katonda omulungi omwesigwa, kyetuva tuzze nga tuyaayaana, nga tukwaniriza, nga tusanyuka, nga tutendereza, nga twebaza, nga twenenya, Katonda omulungi omwesigwa, tatangulumiza erinnya lyo nti osaanidde weebwa ekitiibwa n'amatendo. Jangu omaamire, jangu ofuge akamwa kange. Kabaka w'abakabaka, webagala akamwa kange onkozese mbeere ekibi ekikozesebwa ate ekibi ekirungi. Katonda omulungi omwesigwa, ebigambo byo by'otadde mu kamwa kange. Katonda omulungi omwesigwa, bibeere nga bikola omulimu eri abalala. Kabaka w'abakabaka, abanaabiwulira. Katonda omulungi omwesigwa, nsabe nga mpita mu nnya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu, ffenna nga tuddamu nti amiina. Haleluya, haleluya, haleluya. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Musonyiwa Mukama kuba kano akaseera. Nsaba Katonda akole gyekisa ne busitukamu n'obwana Mukama abusibireyo eri gye buli, buleme okujja okuntawaanaana. Amiina. Mukama bampeera omukisa. Ensala yokweza ennyiriri Oluzungu n'Oluganda. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Haleluya. Sitaani alina effujjo naye aswadde, alina effujjo naye aswadde. Tulina omumuwangula kubanga Yesu yamuwangula n'omusaayi. Amiina. Sitaani alina effujjo naye aswadde. Amiina. Tugenda muwangula kubanga ekisa kye weekiri. Amiina. Njagala Yokaana 9 olunyiriri olwokubiri okutuuka ku lwokutaano, ne Yokaana 8 olunyiriri olwokusatu okutuuka ku lwokuna, ne Baruumi 12 olunyiriri olw'17 okutuuka ku lw'21. Amiina. Mukama ampe ekisa. Yesu wanampitanga nange nayitaba. Yesu wanampita nange nayitaba. Yesu wanampita nange nayitaba. Nja kugonda nkolere Mukama.
yakuganda nkole yakuganda nkole yakuganda nkolere Mukama. Haleluya. Mukama Taata mpa ekisa, Mukama sinze ababuulira naye nga gwe ekisa kyo nga bwe kiri Taata gwe yansobosezza gwe yanonze nonzikiriza osobola okuba nga nyimi nonzikiriza osobola okuba nga nyimirira ekisa kyo leka kye kiba kimala okwagala kuleka kuba kumala Taata ow'ekisa ekingi ogera mu kigambo kyo tulina okuwaguza tulina okuwaguza okutuuka wawakanirwa Katonda omulungi omwesigwa nyambaza ekisa. Amiina, nyambaza ekisa kaseera kano Taata ompanguze. Haleluya. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Bayibuli etugambye bulungi wano mu Baruumi 12 olunyiriri lw'17 okutuuka ku lw'21 ng'etugamba nti tetuwalagananga muntu olw'ekibi. Ekibi ku kibi tekisobola kukola ki kuvaawo kitya. Gwe mulokole wa leero muganda wange nange nze mwennyini kiki kyetugwanira okukola olw'ekibi ekiba kiriwo. Singa olabye omuntu ng'akola ekibi ogolowooza tuba tugwanidde okukola ki? Kino ekigambo nekifunako ebiseera ebiyise wayiseewo kati ndowooza wiikisi eno yakubiri. Waliwo embeera ejjawo nga yeetaaga kusabira, waliwo embeera ejjawo nga yeetaaga kukwatirwa kisa esobole okuba ng'evaawo. Kuba omuliro tegusobola zikiza omuliro era ekibi tekisobola kugyawo kibi. Amiina. Osigala oba okyali mu bizibu gwe omulokole wa leero gwe omukkiriza wa leero ebintu gw'obiraba otya ng'ekibi kisobola okugyawo ekibi. Awakana n'awakana basobola okubeera nga bakola ki nga babeera awamu nti Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Amiina. Agenze n'agamba tweyagalizenga ebintu ebirungi, twagaliziganenga ebintu ebirungi mu maaso g'omuntu yenna nga gwe weeyagaliza n'oliwo tububa omwagaliza. Amiina. Oyagala okubeera omutuukirivu atuukiridde. Oyinza okulaba omuntu nga tatuukiridde toddaawo ate kubeera nga otandika omwogererako bubi otandika kumulowooleza ebitajja okitegeera kiba tekisaana. Katonda bw'atyo si bw'ayagala. Haleluya. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Olunyiriri lw'18 lugenza lugamba bwe luti amiina. Kusaanidde Katonda omulungi omwesigwa. Obanga kiyinzika if it is possible obanga kiyinzika ku luuyi lwammwe mutabaganenga n'abantu bonna. Amiina. Gwe olaba ng'embeera teteredde bulungi tulina okutabagana n'abantu bonna. Wekiba nga kiyinzika ng'osobola okukuuma obusungu bwo ng'osobola okufuuka omusirusiru nga Yesu Kristo yafuuka omusirusiru mu maaso g'abawandiisi n'abafalisaayo. Amiina. Wabeerawo embeera ejja nga okugiwangula olina okubeera omusirusiru okubeera ng'okyusa oli omuntu aze n'embeera etali nnungi. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Haleluya. Osaanidde Katonda omulungi omwesigwa. Haleluya. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Naye mugenda kunsonyiwa olw'ekisa ekingi empewo nnyingi nnyo n'ebisoomooza n'ebisikasika bye bingi naye olw'ekisa kya Mukama neebaza Katonda nti nsobodde okuyimirira zino eddakiika 30 gakyawera 24 agakozese bulungi. Amiina. Agambye bw'ati ku lunyiriri lw'19
tuli mu Barumi 12 essula 12 olunyiriri lw'19 we lutuuse temuwalananga mwekka ggwanga baagalwa naye waakiri musengulirenga obusungu kubanga kyawandiikibwa nti okuwalana kwange nze ndisasula bw'ayogera Mukama. Amiina. Waliwo embeera egenda n'etuukawo kino kyajja emabega k'ennaku z'omwezi zaali awo oba mu 16 15 16 kwegamba waliwo embeera ejja n'ekyankalanya ekkanisa embeera ejja n'ekyankalanya gwe mulokole naye ng'ogenda kwekuuma otya embeera eyo obutakumalaawo ogenda kwekuuma otya embeera eyo obutakola ki obutakumalaawo bwe tusoma mu kitabo kya ziti ebikolwa by'abatume 11 mu 11 awo agenda Yokaana Omubatiza yebamutemerako omutwe mpasirabire Yokaana Omubatiza yebamutemerako omutwe naye Yokaana Omubatiza ki ekimutemyako omutwe lwakugamba ku muka muganda we obuteetabagana n'abantu abatali bakkiriza naye ng'olowooza ki ekyalibwawo waliwo ekiseera ekituuka nga weetaaga okubeera ng'osaba ekisa okuva eri Mukama Katonda osobole okuwangula eyo embeera eriwo waliwo ekiseera ekituuka nga weetaaga kusaba ekisa okuva eri Mukama Katonda asobole okuyisa mwaka akaseera akabeera katuuseewo. Amiina. Mwekyo ekikolwa ekiba kiri mwekyo ekintu ekibeera kiriwo mu kaseera ako oba ku ekyo ky'obeera olabako mu kaseera ako Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Agambye nti wekiba kiyinzika obusungu busegulire wekiba kiyinzika mulokole weeyawule wekiba kiyinzika mulokole nga tosobodde kusabira weeyawule Mukama waffe yeebazibwe kasokezeeko wano katono. Amiina. Wekiba kiyinzika mulokole weeyawuleko weeyawule oleme kugwa mu kukemebwa omukkiriza weeyawule kubanga ogenda kubeera ng'oli mulokole osiiba osaba naye nga kantu katono nnyo akakusudde olabye omulema oyogedde ekigambo ekitakola ekitasaana olabye akoze byayagala ofulumiza ekigambo ekitasaana ekigenda okugjako biri byonna ne byewadde okola byonna osigazewo ate ng'oli ku zero. Amiina. Osigazewo ng'oli ku zero. Eziti Luka eyo 13 bano abasajja Luka 13 ndowooza 18 awe watyo Luka 13:18 Luka 13:8 awe watyo nti waliwo abaami babiri bajja mu maaso ga Mukama Katonda omuwooza nabano abaweebwayo abatona ebirabo oba abasizi b'ensigo ono amuwi w'ebirabo n'atandika okweyogerako nga ye waali omutuukirivu nga waali omulungi nga waali neyeewaana neyeegulumiza naye n'amaliriza ng'akoze eki ng'asonze omumwa mumuwooza n'agamba omuwooza oyo gw'olaba abba ssente zaffe era biki era okitegeera naye nga kyekyaliwawo waliwo mu kifo ky'okwenenya weenenya ebibyo weegendereza ekintu kyoyogerera mu budde weegendereza obudde ki bw'oyogereramu ekyo gwe mulokole ogenda kusuulawo busuuza ekigambo olowooza oli mu kwenenya olowooza nti oli mu kukola butuukirivu ng'ate tokola butuukirivu ogenda kwesuula bwesuuzi ogenda maliriza obutuukirivu bwo tebukyaliwo balokole tulina okubeera tutya tulina okweyisa tutya abakkiriza bw'oba nga tosobola kugumiikiriza mbeera eriwo vaawo waakiri sirika Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Haleluya. Olunyiriri olwabiri lugambye we luti naye omulabewo bw'alumwanga enjala mulyesenga bw'alumwanga ennyonta munywesanga kubanga bw'okola bw'otyo
olikumira amanda olikumira amanda g'omuliro ku mutwe gwe. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Bayibuli etugambye bulungi nnyo bw'eti, omuntu gw'olaba nga mubi nga tasaanidde na kujja mu maaso go omulabe wo ng'omulaba bino byakola tebisaanidde na kubeera mu maaso gange. Amiina. Era banaye kino kirabika obadde bwakabaka bwa Sitaani n'obwa Katonda nga bulwana nga buli mu kulwanyisa obulamu bwange, kuba ntuuse mu kaseera ak'okubuulira nga sisobola kuyimirira nentataagana ng'ennyiriri sikyazijjukira nga ne byenteekawo tebikwatagana, naye wulira luno olunyiriri engeri gye lwogeddemu lunkwatidde ddala. Ekigambo kya Mukama kibuulirirako, kyogerera mwoyo abuulira ne baabuulirira. Amiina. Bayibuli etugambye nti omulabe omuyise bulungi mutwale nga atafaayo, mutwale nga newakuyisa obubi newaanaakola atya. Amiina. Ekintu kyolaba nga tekisaana na kubeerawo kikwata okiteeke wekikola ki wekisaana weyongereyo. Katonda agenda kuwa empeera, Katonda agenda kuwa omukisa, Katonda agenda kuwa kwegamba, Katonda n'engeri gy'agenda okweyimusaamu, engeri gye weewuunya gy'otamanyi nakumanya. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Olunyiriri olwabiri mu lumu lugambye bwe luti, towangulwanga bubi naye wangulanga obubi olw'obulungi. Obubi buleme kuwangula muganda ge mukwano gwange. Yali nga obudde nsigazayo butono nnyo naye nga ngenda bukozesa. Mbagana emikono gyange ennaku n'ennaku zembagambye ennaku z'omwezi 16 awe watyo zembeera ewange yafuuka kirala, kubanza nali nsuubiza Katonda ng'era kyasiza ne Katonda kuba omwoyo omutukuvu yannuŋŋamya okusiiba January enno mumalago, naye nali naakasiibayo ennaku zaalinga 6 embeera neyafuukira embeera, ebinsomooza ne bifuuka ebisoomooza. Naye ne ngamba Mukama Katonda ngenda kwekuuma ntya nga siwangudde mubi n'obubi okutuusa n'olunaku olwaleero. Buli kimu ne kibadde kyangu naye olw'ekisa kya Katonda kubanga nsobodde okuyimira mu kaseera kano. Haleluya. Olw'ekisa kya Katonda Mukama atuwa bwekisa. Naffe tukwatira ekisa eri abo, kwatira ekisa eri eyo embeera etuuseewo, giwanguze n'obulungi, giwanguze mu bulungi si mu bubi. Tolwana, towalana, tomeggana. Obubi tolina meggana bumeganyi nabo, naye buli omu naakulaba ofunyiza ebikonde ye bannanga yatooli kwata ku ttaka, kwata ku kutu, nedda muganda wange mukwano gwange. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Si bwe kityo bwe kiri. Amiina. Obubi buleme kuwangula omalirize ng'ogenda okaaba omulokole, omalirize ng'ogenda munnayo oweddemu, eyali ayimirira akatuti nga tekyasobola kuyimirira, eyali ayimirira mu maaso g'abantu nga tekyasobola. Waliwo ebigambo oluusi bye twogera ogenda n'ojjukira n'olowoozaamu nga tekyasobola bimira ng'ate omaze obbifulumya gwe mulokole. So obubi tebumalawo bubi, obubi obukuwangula obeera owangudde bubi. Amiina. Tulimaze tugende mu Yokaana waffe. Amiina. Tugende mu Yokaana tulabe Yesu Kristo engeri gye yabuuliramu bano abalokole bano baali bakkiriza nno mwattu. Amiina. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Haleluya. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Tugenda kulaba ku Yokaana. Tulabe ku Yokaana bamwe bantadde batya. Tulabe ku Yokaana 8 olunyiriri olwokusatu. Amiina.
Yokaana 8:3 agambye bw'ati abasadukaayo n'abafalisaayo ne bakola ki ne baleeta omukyala baleeta omukazi bayibuli y'oluganda emuyita mukazi baleeta omukazi nga bamukudde ng'ayenda amiina ne bamusuula wakati w'ekuŋŋaane wakati w'ekibiina nga kikuŋŋaanye okitegeera abafalisaayo n'abasadukaayo ne bagamba yesu nti wuuno tumukwatidde mu bwenzi tumuleese wuuno jjukira abafalisaayo n'abasadukaayo nabo baali bakkiriza nga balokole balinga gwe nange ku mulembe ogwo nabo baali balokole nga bakkiriza nga nabo babeerawo bamanyi ekibi bamanyi n'ekirungi kyova olaba bakwata omukazi omwenzi ne bamulera ne bamusuula wakati w'ekibiina naye golowooza ki kye baali balina okukola yesu kristo n'abagamba atya yabatunuulira bonna bwe yamala okubatunuulira n'akka wansi n'akola atya amiina tugenda kusoma mpolampola tujayitamu nawe ojja kwebikulira bayibuli yosoma oyitemu olabe n'akka wansi n'awandiika n'abagamba atakikolangako yabamukuba ejjinja bonna ne beetunuulira bati okitegeera bonna ne beetunuulira kubanga ekibi tekikola tekiwangula kibi bano abantu baali nabo bakozi b'ebibi amiina baali bakozi b'ebibi kubanga ekibi tekiwangula kibi baali bakozi b'ebibi beetunuulira ne balaba nga nabo ebibi bali ku maaso nga nabo bwenzi bubaliko nabo baali bakikozeeko batambula mu butambuza watali kuwakana ekyali kirina okukolebwa kusaasira kubanga w'osaasira omuntu ekisawo kwegamba ogenda osaasira omuntu oba osaasira ekyo okusaasira omuntu nga muli mu mutima gwo naawe omaze okufuna ekisaasira mukama waffe yesu kristo yeebazibwe bano baali balokole abatalina kisa mu bbo yesu kristo yalina ekisa mu bye kakati mulokole wa leero olina ekisa mu ggwe ekisobola okulumirirwa nti muganda wange kaakoze kino amazima singa kibadde ku nze amazima nange ndi muki mukama waffe yesu kristo yeebazibwe tebaalina kusaasira mu bbo tebaalina kisa mu bbo tebaalina kulowooza mu bbo nti nabo yeyo embeera yemu gye baali bayiseemu bajja bajja oyitamu mukama waffe yesu kristo yeebazibwe balokole tubeereko n'ekisa ekirumirirwa eri abalala weewaawo gw'oli mutuukirivu naye muganda wange beera n'ekisa eri ebigambo by'ofulumya beera n'ekisa eri ebikolwa by'okola mukama waffe yesu kristo yeebazibwe omusumba emisana ageze n'abuulira n'agamba nti biki ebikuwandiikiddwako gwe biki ebikuwandiikiddwako bibi wandiikiddwako birungi kakati yesu ali kubuuza ekisa kye nabalekera n'emirembe okubaagala n'embaagala mwabikolera bannammwe nga mazima amaaso otanze nali mulokole nali mpeereza nga nnyimba nga mbuuka nga n'okuzina nze asinga okuwona ku bbaati mu kanisa nga nabuulidde entuuyana ne mbuulira oluleki oluwarabu oluzungu oluganda byonna ne mbuulira onyumya bya bwereere by'olina obikozesa mu bulungi mulokole gwe obikozesa mu bulungi bano abantu bano abasadukaayo abafalisaayo nabo baali balokole baali bakkiriza nga bamanyi bulungi amateeka bagamba yesu nti musa yagamba omwenzi bamukuba amayinja n'akola ki n'afa mukama waffe yesu kristo yeebazibwe haleluya agulumizibwe katonda omulungi omwesigwa mukawulidde okategedde bulokole bwekebere musumba aposo musomesa ani
gwe mulokole gwe weetereze we tunuliremu Januari yonna obadde obuulira ekigambo kyo obadde obuulira obadde otendereza bigambo ki nga bye bikuyita mu kamwa mugwe mubaddemu ekisa mugwe mubaddemu okwagala mugwe mubaddemu okugumiikiriza waliwo ekigambo ekiza okugumiikiriza waliwo ekiseera bwe kituukira mu mulokole olina okugumiikiriza embeera eyo ekunyigiriza ebigambo ebikujigiriza oba ekyo ekiriwo kikunyigiriza naye nga omuntu akirimu nga naye akoze eki ogenda oterera nga naye ateredde kyova olaba Yesu Kristo yajja ekitangaala kyaki agenda nayogera mu lunyiriro olwokumeka mu lunyiriro olwokuna mu Yokaana 8:8 olunyiriro olwokuna agenza nayogera nti kitugwanira ffe okola ki okolanga emirimu gy'oyo eyamutuma okusaasira okukwatirwa ekisa eri abo abatamanyi kyakukola oba okitegeera gundi oli musana kakati engeri gy'oli musana ono ali mu kizikiza ogenda mwejjayo otya mugwe mulimu ekisa mulokole gwe wawoogwa oli mufalisaayo musaddukaayo oba oli bwa Yesu amina tulabe ku luno Yokaana 9 olunyiriro olwokubiri haleluya amaafa Yesu Kristo yeebaza yes amaafa Yesu Kristo yeebazibwe Yokaana 9 olunyiriro olwokubiri okutuuka ku lunyiriro olwokutaano lufumiitirizeeko mu mwezi ogwokubiri otambuliremu olowooze bano abayigirize 12 okubuuza Yesu Kristo ti ani yayonoona ono omusajja okuzaalibwa nga muzibe w'amaaso gwe olaba malaayayo gwe olaba akola ebitajja gwe olaba ayomba gwe olaba omuvumi gundi mulokole kifumiitirizeeko kiki kyeweetaaga okukolaawo nga tonaba kugamba nti musiru nga tonaba kugamba nti ategeera olina sooka musabira Mukama abampeere nnyo omukisa Mukama abampeere nnyo omukisa akuume Katonda omulungi omwesigwa